era bonna balwanisi b'eddembe bonna ba opponent bwa Museveni kino tekiri ku muntu omu bwe bamala Dr. Besigye banona gwe oba nze so kitukakatako ffenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno okulwanyisa okutulugunyizibwa kuno ffenna tusobole okubeera free okubeera safe. In English, after this we have decided to converge all of us forces of change and we'll be meeting later on today to find ways of exerting as much pressure as possible to see that our comrades are released and to end this impunity. So we're meeting later on today as forces of change, but we continue to call upon all of you Ugandans in your individual or collective, all the political prisoners that are being held. So buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusaawo pressure mu ngeri yonna basomole bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Maybe Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo atugoberera mukulembeze wa kibiina kya The National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde atangaza kwibaddewo tebasobodde bagenze ruzira naye nga bawulidde tebasobodde kumulaba olw'ensonga nti still embeera mwali si nnungi ate era ng'ategeeza nti mu maaso awo olunaku olwaleero abali ku luvuganya gavumenti bagenda kubobolera bakuŋŋaana naddala okulaba nga bongera okuteeka akazito ku gavumenti erabike kuba nti eyimbula retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga bwe kiyinza okulabika nti kitambula we nataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Ekulera omuntu wa bulijjo akaseera kano tugenda kuba twolekera eggwanga eryitibwa erya Russia Ukraine nga ebigenda maaso n'okuleka nti obaolyawo bitambula tugenda Russia Ukraine tulabe biyinza kubanga biri bitya akaseera kano biyinza kubanga biri bitya munda mu ggwanga eryitibwa erya Russia Ukraine byokuteeseganya Zelensky alabika atidde aga nti bannange bwe tuteebereremu ku mulembe gwa Donald Trump olabika tagenda kututaasa nnyo kiryawo lwaki atidde ensonga zizino kozitegeere. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура!
ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo weebale ddala iza omukugu lukunguno essaawa ey'okubiri of course tutambula ne MTN okutuukako mu byonna ebigenda mu maaso n'okulabika nti obaolyawo bitambula kati nno amawulire ge tulina gongedde okulabika nti gategeezezza nga kulembeza eggwanga etibwa erya America agali ku mmeeza galaga nti omukulembeze eggwanga lya America Donald Trump n'omukulembeze eggwanga erya Russia Vladimirovich Putin kati bwogenda mu bawagizi ba ttiimu zombi abawagira Russia bo balaba owaabwe nga ye super power Russia abawagira America balaba nga ye super power America